okukwatibwa kw'abakulembeze ab'enjawulo okuviira ddala ku baasookayo ba Dr. Besigye okutuuka ku mukyala Bireete Sarah ne Maama Africa si be bali latest bakyali basu kwa byabufuzi it's a political arrest, it's a political persecution. Ojjukira nga bakakwata Dr. Besigye nga tukyalina kukeewaza I mean ku kwezi media abantu ne mbagamba nti ensonga z'ebyobufuzi bazisolovinga na byabufuzi butereevu si mateeka kituufu tebampuliriza amateeka tegasolovinga byabufuzi tegabikwatako tegabisobola ebyobufuzi bikaluba nnyo byamaanyi nnyo okubireka ku levo y'amateeka nze ndi student w'amateeka era njagala onjozeyoze semester esooka nagikubye olukumu mutwe mukama mulungi era ku Sande nakola pepa esembayo tuyozayoza n'abazadde baffe ab'okulayini abakuweeredde bannange mwebale nnyo mwebale ddala semester ogikubye olukumu mutwe ewosooka ewedde amiina sebo soli wakuzannya ogw'omunaana anumba ey'okubiri yes December omwaka gube gakoze nga gukutuse kye bayita yawwano kakati nze ndi student w'amateeka ku high level si bano abagira obugizi tewali kubuusabuusa kuna amateeka ebbanga lyonna gaba manafu mu nsi ezirwana obulwanyi okukulaakulana Nkitegeera ze bayita developing countries like Uganda, underdeveloped countries like Uganda toleeta mboozi z'amateeka. I have emphasized this many times naye tebampuliriza. Ebyobufuzi biggwa mu nkola ya byabufuzi. Oluvannyuma lw'ebintu byonna bye twayitamu Uganda bye yayitamu tutuuka mu 95 bano byabufuzi abaaliwo bakola semateeka yalina okutulungamya ffenna ng'etteeka ekkulu ery'eggwanga era article ey'okubiri egamba the constitution shall be the supreme law of land and no any other law or any other law which is inconsistent with the constitution is declared to be null and void oba repugnance. Kati ekibanga constitution kyali badde nga kyekisingayo but it is just a mere document. Constitution tekukuba luyi teyomba ate terwana. Constitution teziba luguudo teyokya kipiira. Okitegedde esebo enkola y'emateeka ya kigunjufu ennyo mu bantu abaakula bonna. Amateeka tugawa ekitiibwa mulimu ensi nga Bungereza ne constitution yayo sinampandiike ya bigambo naye ne babiwa ekitiibwa era bye bitambuza eggwanga because they are more advanced. Kati bwe baba basala emisango mu kooti basinziira mu article kina waliwo norms bazikootinga era amateeka ge tusoma wano gonna bagayita English law ge Bungereza naye nga constitution yabwe simpandiike. Okitegedde kakati ffe no mu nsi ezikyasitwagolinga tukulembeza nnyo amateeka yera mutwala mu kooti tusabe beyiro osaba beyiro kwani era ani agenda ogikuwa system ya gavumenti yonna ebeera ya politics. Nkitegeera ebeera ya politics abantu bategeera ebintu bino. System ya gavumenti yonna ebeera managed by politics right from the commander in chief paka ate order waggulu nekkirira wansi neekola abalamuzi bonna ne bayitamu buli omu n'akola nga order bwekoze eki bwegambye. Kati gwe bw'oteegera eno mu article sijui 28 sijui article biki right for habeas corpus bamuleeta oba mulamu bamufu balina omuleeta tulabeko obulabi nti gyali bali nga baseka busiraga wona wajingayo tosobola kumalako tosobola ng'olirayinze ku mateeka. Amateeka ebyobufuzi bye bigakola
amateeka tegakola byabufuzi, ebyobufuzi bye bikola amateeka. Era ekizibu kya Uganda kya byabufuzi si kyamateeka. Kyekizibu kya Uganda right from 1966. It's a political question. It is not answered. Ebyobufuzi bye byatandikira. Era wano Jjajja yali atambudde bulungi from 86 by the way to 95. 96 constitution yetandise okukola. Kaisa yajjamu ebisanja ebibiri. Awo Jjajja n'afaafagana naye. Kaisa yajjamu age limit. Awo nekyonoonekera ddala. Kakati twaddayo mu 66 kweyiya. Kati yeyiya kusigalawo Jjajja mu power ne tiimu ye. Ffe tulina kumuyiya kumugjawo. Wabula Jjajja yeeyiriza mu mateeka omwo n'atuteekera ebisanja bibiri. Kakati 75 awo. Kakati ate nkugambye ffe tulina kumuyiya buyiya. So sigamba nti article gundi egamba bweti all power belongs to the people. Which power are you talking about? Ng'ate abantu b'okwata. Which power? Bireete teyasuzeeyo. Which power are you talking about in the constitution? It is an error. Mpewo. Useless power belongs to the president. Power belongs to the president. Kyagambye kyekyo. Okitegedde? Nkitegeera. Kakati ekyo kye kitulemye okuanalyzinga as politicians. Can we apply law in a political situation? The answer is no. We have to apply politics. That's why nakugamba nti nze mproposinga bwenti. Nze no mbadde nga muntu wa proposal. Ndeta proposal yange. Betuli nabo ku ludde eno ne bagaana buganyi. Nesigala ku record naye nga ngitaddewo. Kati wano we tuli ebyobufuzi ebijjudde obunanfuusi ebijjudde enkwe amateeka tegakolawo. Waliwo omwami omu gwe ŋŋambye n'aŋŋamba nti amateeka gakola mbadde naye olwaleero n'aŋŋamba Jeno Bigirwa omulaba nti ye mulaba yasaba Jjajja erinnyo ne tugenda mu kkooti ne Jjajja n'asindikayo looya we Jeno Bigirwa omusango ne gumusinga ogw'okukuula Jjajja erinnyo. Jeno Bigirwa ne bamuwa fayini y'akawumbi kalamba naye twali tukyenfoosinze Jeno Bigirwa atusasula akawumbi. Mulimu issues. Nemugamba nti munnange naga nti kakati amateeka gakola. Mulimu issues nga zimala ne ziturninga into entertainment. Dramatic and entertainment. Okitegedde? Naye ng'ebadde issue. Yes. Okitegedde? Kati eyo issue yaffe yali tenyeenya General Museveni. Wadde nga yagitekinga serious era n'aweereza bannamateeka. Yali temujja mu ntebe. Kakati ekiriwo kiri ki? Yo yali amukuula linnyo. Ekiriwo kiri ki? Ekiriwo kiri nti kakati awo okkiriza nti amateeka gakola. Tewaliwo mateeka kukola. Anti Jjajja yagenda wamutwala mu kkooti. Jjajja n'agenda mu kkooti ng'oyagala erinnyo lye. Anti kkooti yampa order. Anti musango gwakusinga. Kkooti yampa order. Ey'okkula erinnyo. Tiyagimpa. Anti kyalindoza tekyetaagisa. Laba nno. Waddeyo n'okola apiiru. Eyo kesi nkadde giveeko. Waddemu n'okola apiiru. Katwogere ebintu ebipya. Jeno Bigirwa wakola apiiru. Eyo ensonga zinagivaako. Nkadde nnyo tujogeddeko nnyo. Kale tugende ku nsonga empya. Ati nkuleetera lulu ovulo. Tolina kyobimanyiiko naawe. Kale sebo. Temakumbuza. Tugende mu maaso. Kaakati basambaganyi bannanga b'ebyobufuzi. Tulina ku applyinga political approach. Yetya. Political approach erimu ebintu bibiri. Mpulira. Naye nga sinagituukako kankuzeeko emabega. Ebyobufuzi bya wano lema kwewuunya bino ebiriwo ebyokunywa abantu. Panda gaali. Ebyobufuzi bya wano abantu bali basatu bokka bentalina mu record abaali bazanya ebyobufuzi ku high level eya national ne batayombagana ne bataawukana ne bateekwata bali aba basatu be Baganda abakukuutivu abakiikirira Buganda mu kukola endagaano y'olwenda. Tuzizaayo. Tuli mu history. Sapolo Kaggwa, Kitanias Mugwanya, ne Nuwa Mbogo.
baamira ekintu kyabwe beebo oba bakanya mu ngabana nti yali nnungi oba bakola batya tewaliiwo ebyafaayo tebitulaga nti bayawukanamu wano ne bakubagana ebintu byonna baabikkaanyaako bulungi kyeka baagabana bulungi ye pate yokka mu byobufuzi bya Uganda wano bukyanga bitandika mu 1900 bwe twafuna legal framework esooka 1900 endagaano y'olwenda document yesooka eringa constitution yesooka wano beboka abasigaddewo bonna bazze bakubagana gibadde misinde kankubuulire mu 53 Beni Kiwanuka y'omu kubalabirira ngani Ssekabaka Muteesa e London nga bamututemu ekizairo yamukolerako emirimu egisooka egyo egyokwoza amasowaani biki kukuba ngatto z'omukulu biki Beni Kiwanuka okitegeera 53 n'akomawo Ssekabaka yali asoma mateeka Beni mu 62 ate kabaka yeka yawagira DP teyawagira DP sajja yamukubiranga engatto tegyali misinde yali misinde ejaddako Beni tebamukolako obunanfuusi okitegedde Beni ne bamulyamu olukwe yasigala atangali yabadde London n'omusajja yayoza sowaani yakuba engatto eddagala njagala okutegeeza kabaka yawagira UPC akasajja ne kava eri akokolo wansi eri mu nnyumba ez'essubi ne bakeesiga wano mukwano ne gubeera gw'amaanyi nnyo 66 ne bamuwa n'omwana omuganda maama Miria Kalule abaana n'abazaala byasobola okukola ki okuzaala 66 mukwano gwabwe nagwo tegwayiika omukago ne guyiika omukwano gwabwe ogw'Obote ne kabaka ne gukomaawo gwe omanyi kyekitegeeza gweokyali kulumba Miriam Matembe okyali ku kulumba NTV okyali mu kulumba Sipaaka baalumba olubiri ne balusesebbula kabaka n'ateekako emisinde oba yali amaze okunaaba oba yali tanaaba oba annyoddemu akantu ke yateekako buteesi omanye emisinde gyennyini emiganda munnange essasi terimanyi muntu terimanyi kabaka terimanyi n'abuuka bbugwe n'agwa ebweru n'aniyama gavumenti yasigalawo se ng'ekulembera eggwanga era yatambula era ke kabonero akalaga nti tetulina we twatuuseko Obote era ayingirira nga pulezidenti mu kiseera ekyo yawamba kati kwolwo amagye lwe gajja mu byobufuzi bwevu ne gayingira tegavangamu kati gwe bw'olaba amagye nga gazze gakwataani gakutte Lukwago gakuttaani baagawadda entry point mu 66 mu byobufuzi Obote yakwata baminisita be aba 5 n'okubeeruzira nga n'amateeka mu abakwatira tewali nga talina teekamu abakwatira mu mateeka waliwo kye tuyita principle of legality nze okuvunaana omusango guteekwa okuba nga muwandiike wali mu tteeka the law must be written in the statute okay nga tumanyi nti etteeka lyerino kiboneze kyayo kiri bwe kiti sobola kukwata nga tewaliwo teeka ku ekyo kyokosinziira kati bano ba expert matovu ba Grace Bingira babakwata nga tewali teeka mwe babakwata naye ne babanywa ne babatwala mu kkooti oba ne babutereevu luzira ate va ku luzira Karamoja Karamoja wakagamuka mukomera le Karamoja kajanja kakuggwemu omusajja yabasiba gomanyi Moroto wankaga mu 6 ate okukuba nga yalinda maziina kati bw'omala okumanya ebyo bino ebiriwo tebikukanga olaba n'eryawana ekitalya ery'ennaku zino nalyo litiisa ate nga pya naye ate ery'emmoroto bakutwale butuntumulawo eruweero waliwo eyaŋŋamba nti yakuba enkumbi omunnyo ne gumerako nga gukunkumuka bukunkumusibwe guti bakutwale butuntumula eruweero kugali amakomera gali ag'abazungu ge baazimba ojja okutegeera ennaku ezi nze bansibira mu kakomera k'ekamuli
kana akokugombola akawali ku district yawo akokenda bawo kakooti bigere anti oluva mu kooti wali mutambuzawo bigere kumpi nnyo bakutwala bakuliza empingo kekana kalina embalaze olubalaze olunene olwo mujjuzo mungi bakulimina abalimu misango ginyiza n'okunyiza oli yakutakana ka myaka 7 kati bakusiba batya n'omusajja bwatyo boli nabo nga boli nabo ebiku byambuka ng'olaba n'ensekere byambuka ng'olaba byamaze okukola omulimu ekiro ne byambuka ekisenge ng'olaba biniigiina nga biniigiina kati osi Nakanyi owa Boma omuyitaani Katikkiro wa Boma n'agamba tandika okubita ebyo kwayo ekiro bigenda tuddamu n'ogenda ng'otulisa ku kimu bwoti n'ogira ekigalo ky'NRM kino bw'onyiga owuli ekisinga okuwunya ogenda okuva ng'omusaayi gw'ekiku gwonna gukuwunyako eryokkomera naye kati saasira ekkomera lya 66 lyalikka nnyo eryo lyalikka kakati ebyo byonna ffe tubimanya ogamba bugambi nti bino ebiriwo temuli bali abasajja baali baka nnyo bino ebiriwo temuli kati Obote yayagala nnyo Idi Amin nnyo yali musajja w'omuduumizi w'okuntikko yes 7 yamuwunzika ensi yabeetya era bino babadde nga bagamba era oyo yakyusa politics yakyuka mu mbeera yonna politics yakyuka tewali mukwano gwa lubeerera nyumba sifuna mu kikyo nga nzigwawo bugwi lwaki nsigala naawe oyo ng'omuta ng'otambula bwe kiba kyamuwunzika ng'omuwunzika gw'osigalewo okufa leero ofa enkya Amin yawamba Obote wakati mu mbeera enzibu ennyo mu kuraisisi ya 66 Daudi Ochieng yali mubaka wa KY aleeta proposal ku floor ya parliament aleeta matter of national importance baitu naleba speaker waliwo ababbi mu ggwanga muno bakulembeddwa prime minister n'abaduumizi b'amagye babbye golodi babbye ivory e Congo sente ze bafunayo basupportingamu olutalo lw'e Sudan olwanyanya bano ba Sudan abakeefuga baatoba ddamu gya 7 gya 6 Obote yaluwagira nga yagala beekutule Bamini anti Bamini ba Sudan banubi bwe bali elifu kamusa bawagira nyanya rebellion sente ze bajjanga eri mpulira mate efuuka y'amaanyi ku floor bagamba tunoonyereze biki parliament enoonyereze Obote kyeyakola yakuza bukuza Amini yali Kano n'afuuka brigadier yamwongera n'amaanyi mu magye ebyo byonna Obote bye yakolera Amini tekyamusonyisiza kuwunzika gavumenti ye omusajja yamukola mu byalimba tekyamuwonyesa kugiwunzika yagiwunzika n'agikwata nti osebe ewuwo tokyasobola kuddayo ebyobufuzi byebyo nkwe butalekera any slight mistake you are dead so if you have a chance to kill him you do it that is African politics asooka yatwala kakati gutoi oli ku ebyo balumbye mama Miria Matembe of course kibi era nze kivumira nese kuvumirira era nja kuba nkyongerezaako but Uganda mwetuli baali banonyeeko saabalamuzi kiki Beni Kiwanuka misana tukunga bamujja ku katuuti obudde bamujja mu office Maria Mungu anga bw'owulira erinnya Maria Mungu okankananirawo oba olina passport oba olina togisuula sooka oteekeko n'emisiine nti Maria Mungu ajja kati Maria Mungu w'ebiseera biri ye General Muhoozi w'ebiseera bino
tomutadde wabinnyo. Mutadde wabinnyo. Zonna gavumenti. Ya Mungu eri wa bulabe. Zonna gavumenti. Nga bakuyungulidde Mariamu ngo basula Mbaaya. Ngomanya gikoze eki? Bw'oba obadde mmanju. Todda mu nju kunona wadde engatto. Ogenda bugenzi. Buyuza. Binaakusanga eyo. Binaakusanga eyo. Otherwise, bodda mu by'okunona engatto. N'ekiwero oyinza obutakyeyisaayo. Ng'embeera yakalubye. Kakati. Saaga n'okusaaga. Kakati yeeye embeera. Mariamu. Gavumenti wano zibaddewo. Era okubonero obumu obulaga nti gavumenti eno buwangazi bwayo si butono oba enaagenda nga those extra ordinary actions zeeyongedde okuviirayo ddala. Kabonero ka nkomerero mu bya politics. Eri gavumenti eneetera okugwa. Kabonero ka nkomerero kubanga bamaliamungu gwe balina amaanyi. Waliwo ano gwe bayitanga Butabika. Bannange nga bw'owulira erinnya Butabika. Era omanya nti owuli bannange. Era otya buti. Nkugambye nti state research ejja nga toyinza kugira. Yesiemwayi ennaku zino. Mbw abantu babatwaliranga mu crowni. Waliwo yampeza message naga nti mikwezi babateekanga mu crowni bwe baba bateekanga mu bbuutu ne balyoka babatwala. Waliwo enjawulo ne drone? Tewali njawulo kubanga drone yeetwalako bangiko. Tewali njawulo lwakuba mu kiseera ekyo drone teyaliwo. Era gye bandikozesezza. Tewaliwo njawulo na drone. Okitegedde? Nkitegeera. So politics abantu bategeere politics gwe tulimu. Politics talina. Kati General Muhoozi ye Mariamungu w'ebiseera. Ye Mariamungu we. Bwakusongamu olunwe toddaka. Kuba obutatuuka. Ekyo tekyataasa gavumenti ya Idi Amin kulemerawo forever. Era yagenda. Naye nga yalina abasajja abakambwe. Basomwako wano. Ffe ba historian tubasomako ba political scientist. Bulungi nnyo. N'olwensonga eyo ebiriwo tebibakanga. Nise nkubuulira. Tebibakanga. Gumanyi ekitegeeza okugamba nti batutesa abalamuzi. Omanyi ekitegeeza Miriam Matembo kubanga tamanyiddwako mayitire okusinziira ku mpanda gye yali awanda. Anti kakati can you osobola okugeraageranya ekyo neyakima Beni Kiwanuka mu saabalamuzi wali mu kkooti neyanona saabalamuzi Lewumu Jonani Luumu eyamunona emisana tuku oyinza obigeraageranya ne bamupira masasi mu gganduula egganduula lya Katonda ne bano abasajja baali bagumu ne bwe baagenda kakati kati ebikolwa ebinyigiriza omuntu wa wansi ebityobola eddembe ly'obuntu byongera bwongezi ku justifying abalwana nti kimulwanira kituufu bano bakyamu naye bireete Mama Miriam Matembe ng'oggyeko Lukwago ne Besigye lwaki political figures ab'amaanyi tebaliimu mu ntalo zino bonna basirise ng'abantu nga bano bamama Matembe abakyala be bavuddeyo ne balwana tekisoose ku luno okusinga abasajja ate tekisoose ku luno Kwamini ate waliwo abaafuluma eggwanga nga bo bagamba sijja kweteekera Idi Amin kamuviire nga bukyali abamu ne basirika ne badda mu kusomesa ne bakuuta ennoni abamu ne badda mu nnimiro ne babivaako obutiitizi bwe bubaddewo ebbanga lyonna wano tebusookedde ku ono tebakulimba kubanga nalabye mukulu Bobi Wine nga atwitinze n'ateekako nti ali mabega wa Mama Miriam Matembe naye ali mabega wa Mama Miriam Matembe yakozeewo ki atwitinze tatwitinze gino bigula olinzita olwakikubye akikubye akyogeddekera olugira nga atandika ku monitoringa how many comments so far ne viewership ne likes yagenze wala eno post etambudde okufaako bufu batuddemu
That is not politics, my friend. Naye abo bannange tunalwana gino bigirwa nga tuli ku etambudde etya. Etambudde. Nkeberera akaawo. Nze ebyo byabo tobingamba ebyo. Nabikuta nnyo ebyabo. Kati njogera police. Mukama Katonda. Njogera police. Strategy. Kati ki ekirina okukolebwa mu kiseera kino gino? Anti ensonga ziri bbiri. Ensonga esooka kuzimba resistance. Tutya tugizimbe tutya? Tutandikira ku ggwe kwezi kuba tolina busobozi. Tutandikira ku bakulembeze abalonde. Abaki aba LC. Ab'oludda oluvuganya. Abaka ba parliament. Genda maaso nseke mpulire. Era ngenda bawandiikira. Abali ku opposition. Buli mubaka afuna abaana 10. Abajjewo. Mu field tebaliimu. Abaana bakyabakkiririzaamu. Andi trust bazimba nzimbi. 10. Abatandika. Bawe ebikola. Ebikola nga ki? Ebikola ebya civil disobedience. Ne wabaki. Kubanga government wobo najijjako. Olina kukola byetayagala. Byebikola balina obbawa. Abaana. Bw'okola byeyagala era munyumyanga mu bunyumya mboozi. Kakati mu bikolwa gavumenti byetayagala bye mwagala abaana bakole bye bifaanana bitya? Anti kakati ne kakati gwe ebintu okubawo bikube. Nedda gino. Olaika okooye. Nedda sikooye. Abaana baagala kumanya. Engeri gye bagenda okutandikamu ebintu. Nedda sebo. Bagala kunjogezanga mujega. Nedda. Abaana bali redde. Naye ebikolwa byo bategeseewa. Ne bali abanyiivu. Ne bagala kumanya. Ebikola bye bibuze. Bikolwa ki bibatandikirako? Bakume ekipiira? Bakasuke mayinja? Tutandike n'ekipiira. Bakitandike sitayiro ki anti kati kozi ki obusungu buvaawa? Anti kyenkugambye mu by'okuggyako gavumenti muteekwa kukola ki? Kozi weeri. Kozi muwozi agitaddewo. Buli muntu asulana mu nnyumba. Abalala baguze kufulu ez'okubiri. Bongera okunyweza enzigi. Wazimenyera 2 oba okubye ku masimu. Abantu bategere gye bakutwala. Naye bw'olekako akakufulu akamu. Bakamenya kasimu tonda bana kumala ensooka. Anti wobeera munda nga wabweru waliyo abazze. Nebaga nti abakulu tukukimya. Weerabira w'okukubirayo oyinza n'okukubira nazaalawo. N'omukubira etti. Okukankana ng'agize. Kubanga oyinza okukankana bwoti. Onoonya ekyokola tokiraba. Naye bamenyera kufulu 2. Nga kwezi ategedde. Kwezi ategedde. Ng'agivuza zze. Atasobola kujja. Tasobola kujja. N'abimanyira eri. Ate abali mu oyinza osembera awali drone. Drone tosobola gisemberera. Tosobola. So eyo keesi osaanye ogitegeere buki? Nti abaana balina okuba nga bakola embeera yonna gye bagiteekawo nga si yakuzannyirako. Ebintu ebijjako gavumenti bireeta enkyukakyuka ebikomya ejjoogo lya gavumenti byebyo gavumenti byetayagala birina okukolebwa. Tetunabikola. Kati musuubira bitandika ddi? Kakati anti nze proposal ngitadde muki? Asobola atandike? Si kugamba nti asobola. Proposal ngitadde ku mmeeza. Tugikubaganyeeko ebirowoozo. Bwe tuba tetukisobola ekyo era waliwo another software kubanga eri hardware ey'okukola gavumenti byetayagala. Naye nga Maria Mungu w'ennaku zino akulaba. Butereevu. Andaba. Akulaba agamba nti sirina buzibu ku ekyo andaba. Kati ekyokubiri kye tulina okukola kiri ekiba kitulemye. Jjajja tuteese naye. Ekyamazima kiri nti jjajja tumulekedde nnyo gavumenti. Ne mwesulira gwa Naggamba. Twesulira gwa Naggamba ne twefuula abanyiize bukakati ye nakyemalira. Ne tulekera nakyemalira n'alyanga bw'aba ayagadde. Naye ne yeesula mu akamba yaaya n'abafuga. Yazimba amagye gage ffe tetuli ku routing. Ate wa.
kati yafulumiza poliisi kumpi abantu kenda kalamba. Okitegedde abo bonna be yafulumiza yaba recruiting through his system. Ffe tulina mu network neegi n'emu bweti. bwe yaleeta Kayihura kuba IGP, Kayihura yamuyamba omuzimbira poliisi, partisan police, n'amutendekera abavubuka abo bonna yajjanga ekiruhura eyo munakanyi mukulunda ente, abasomye n'abatasomye bonna n'abaleeta. Ono senga oli okoze ka second class degree Makerere jangu oyingire. Kayihura yatendeka abavubuka abo, tugenda okumaliza bwe tutyo okuva mu 2:5 awo tugenda okuyingira 2:10, akaluka 2:11 tugende mu woko tuwaka nga komandi y'olutalo yonna I mean komandi ya government nga y'abantu baluddo tekyakwatikako nga tosobola. Twalina omuvubuka yayingirayo abayeekera, yasulanga waka bamuyitanga boona baana, yakubanga ente oluyi ng'akoze omukono gwakono naye akubba ente oluyi n'okutagalala n'etagalala bweti. Kakati oyo bw'omuleeta yayingira UPDF, bw'omuleeta mu UPDF nakkuba oluyi tofa. Oluyi wabaawo ensonga. Ensonga etya? Wabaawo ensonga. Kakati nze kyenkugamba nyala otegeere bulungi nti eri poliisi weba ekoze eki nga bagitidde, tulina kuteekawo mbeera jjajja twogere naye. Ani akulemberamu embeera ey'okwogera ne jjajja? Wali tutwogera na jjajja amateeka tegatufavoring. Andi kakati Jeno Bigirwa tukkiriza tujja kwogera ne jjajja. Ani akoze enteekateeka ez'okwogera ne jjajja? Kubanga oli omu ku bakulembeze Sekuritale Jeno Mulamba mu kibiina. Anti kati obuzibu obuliwo ku nsonga ya jjajja okwogera naye obutamulaba, obutabeera kumpi ku lusegere naye, wabaddewo bekikolera era nga balyamu kinene nnyo. Obutalaba jjajja, obutamusemberera, to have that photo moment with him. Bo nga bakifunamu aba opposition. Exactly. Bafunamu. Kati mweyo embeera ne kiba nga kitegeeza ki? Kitegeeza nti twagala oba tetwagala, we need a public dialogue with Judge. Ani agitegese anti kyenkubuuza? Anti ani agitegese? Nze ndese proposal. Ani anagimplementinga proposal? Bannange abalala tusobola okuyungira okwo. Kuba bino ebyokwepikaapika n'okwedudeza nakyemalira tumutwala ng'oyogerera ku simu. Edda bamutwalanga nga bagamba tumutwala muteekeko tuli ku struggle, mutulaba waneeno fa bali ku nsonga. Tebikola ebyo, tebikola. Ne bakyaweereza sente. Okujja gavumenti okuvaako walina okubeerawo action yeteekingibwa. Bakyaweereza sente? I don't know, but saagala nnyo kumonitaringa bantu income zaabwe ne expenditure. Tomanya muntu ng'ejyawangaala. Naye nga bino bikyakola bino tuli wano. Facebook yafa ndowooza kati TikTok. Jeno Bigirwa ati tonzi tebikyakola. Kakati nagundi ono bireete ne Mama Africa, bo kiki ekibakwasa abakyala ngaabo? Byabufuzi, nkugambye byabufuzi. Era we tuba tunaabajjayo tulina ku applyinga political approach. Bino byogenda mu kooti beyiro tebijja kusoboka. Era nze sikyadda mu kooti. Bwe baleese gundi tugenze saba beyiro, simala budde obwo kubanga nkimanyi. It is a waste of time. Just abantu baagala kukola ki? Abantu baagala kubeera mu kamera kubalaba. Kyogala ne Muwanga Kivumbi tasobola kuvaayo nga tebateesezza. Kiina kubanga amateeka tegasobola mujjayo. Muwanga Kivumbi tekisoboka. Byabufuzi bye birina okumujjayo. Kakati bwe tunatambulira ku byobufuzi olw'ekitongole ekiramuzi kigenda kusigala ku bankoko n'ababbi battaka. Kiwoze egyo. Babbi bamataka beewaabidde banka tu banka. Banka yaggyeyo sente zange nga sikkiriza bwe biti ebeere mu misango gya defilement n'obukabasanyi. Naye gino egy'ebyobufuzi tebajja kusobola. Naye tebasobola. Kooti tezisobola kuwa political direction. Kwako.
okitegedde tezisobola tezisobolerako ddala kubanga amateeka manafu ku byobufuzi geno nga tumaliriza bannayuganda obagambayo kagambo ki okusinziira kweyo embeera eriwo nga bw'ogiraba egenda mu maaso bannayuganda kyembakubiriza oba mwagala oba temwagala eno uganda nga bweri tewali atajja kulaba ku mbeera enzibuzibu buli muntu ajja girabako buli muntu anagirozaako ng'ogyeko ekyokufa ekyo nakyo buli muntu ajja kikola ki ajja kirozaako kakati bwe tubanga embeera bwetyo bweri tusaanye ebyobufuzi tubiwe obudde tubiwe obudde bwetumala okubiwa obudde tuyingire mu ttabiro gye babizannyira tubyenyigire mu butereevu naye ebyo tunaddamu ebyo bigirwa abadde ne nammere akyuse kati zisobola kyusa nammere n'omuzza eno ye etteeka akyerigaana okusinkana na mmeere oba President Museveni nkugambye kubanga munnange abantu abo bantu bakulu mu ggwanga President Museveni muntu mukulu omwetaaga geno bigiro oba oyagala oba toyagala omwetaaga aliwa President Museveni tewali atamwetaaga naye abantu abamu batulowoozesa nti bo tebamwetaaga ye ate nga yabasasula leka naawe balya ku ye naye gwe bakugobayo ku nswa b'enswa bagibojje bokka balya ku ye ate oyinza okuŋŋamba ebyonze bigirwa olina endagamuntu gavumenti yagikozesa lwaki togizaayo ati General Museveni yagikozesa gizeeyo abamu bagambye bazeeyo ne paasipooti z'ekikungu baziremedde zaayo paasipooti kuba gavumenti yegikole ya NRM okitegedde nkitegeera buli kintu kyonna kizeeyo tumanye nti tuli kusemulevu naye bwe bali kubigenaagena balya ffe tuli mu kubonaabona eno kaakati nga tumaliriza okuteebwa kwa Bireete ne maama Gondi maama Africa n'obutakwatibwa kwa Miriam Matembe kwetaagamu ebikonge eby'amaanyi ku opposition oba mu gavumenti wakati bateese ne jjajja bamukkirizise jjajja ye lwaki asirise ku nsonga zino zonna ezigenda mu maaso kakodyoke nakugamba luli nti jjajja alina ensonga lwaki ataddewo eno embeera kubanga kampeyini ya 2031 yegenda mu maaso ye yatandikiddwa edda kuba jjajja olunajja bw'ati ng'atereeza bino buli muntu ng'aga bino ebyomukulu byatawaana jjajja yakizuula yakizudde nti oludda oluvuganya kati ate luli wali wa muhoozi olwagala omuggyako jjajja yabakenze yabagudde mu dda eno yatukubakubadde n'atufuula obuugi yabakubakuba n'abasensebula beyond human repair kati force emukuba eri wali ku PLU mu nyumba wenyini kati awo atawaanira awo basiibule tuva wa kati yanyize empiki